kale kusema official inajjo sinzire kubanga ate tulaba nkwebaza era ne nkusaba nti siyongera kubanga osubscribinga ku mukutu guno ate tubenga tufuna videos ezifanaganako bweziti ezikusanyusa tuzikuwa ezikuyigiza tuzikuwa ezikutegeeza obutegeeza nazo tuzikuwa onako olwaleero tuli pad baibanafe ba Arc Solar and Security System ngwayagala solar eza buli kika ezisupporting amataala ezisupporting TV gwe buli bwolowooza ku solar banafe aba Arc Solar bazirina then ne banafe aba Arapex adhesive oyo cement asbat tiles banoonyeeko hardware zonna ng'oyetaaga Arapex adhesive obeere nga teweefunira cement oyo obulamu beere nga tebukwanguyira kale olunaku olwaleero tugenda kutunuulira omukyalo omuyimbi business lady mama tugenda tutunulira ebyafaayo bye Versace byakoze nzikiriza balawala muli eyo bangi nnyo naddala basista baffe bakadaama bali mu biyumba wagenda oliawo ogamba nze nkolera abaana bange omusajja bikoze bitya twagala tumanye mu mboozi eno oyinza kutandika otya wakati mu mbeera ng'olowooza tosobola kutandika kale ngobeera nga ate tunoonyaako Hajjat Tabu wa Natolo tuli wakaawe nno mu maka goyinza okugambira ddala nti mu maka kitegeeza kitwala ebintu bingi nnyo omuntu ogamba nti nno musanze wakaawe oyinza okugambira ddala nti weewo so kale tugenda patunyumyamu ne Hajjat twongere okumanya byakola ebyenjawulo nayinako clips zina uploading ku page okwo ng'ali ku graduation ya muwala we n'abaako insights ze atuwa n'eŋŋamba nedda kanyongero munoonyaako tunyumye ku mboozi zino kubanga kirabika zaabanyumira nnyo ate mwandyagadde okwongera okumanya ddala omuntu asobola atya okufuuka ow'enjawulo ng'abadde talina kyali Hajjat nsanyuse okulaba naye nze mba nsanyuse kwako senga jazi aganda bagamba amaaso amati gabuuza nanyini waago kwako jazi kulaba nawe kusanga wano tuli waka tuli waka tuli mundeje zanta ya ekisenso okulaba wano Ronnie ojja kunyambako tugenzeerize ojja kunyambako ojja kunjikuza onfulye kataways ojja tujangu eno ojja kunyambako akataways ekikomera kyeru kikomera kirina kuba ekyeru ate yagala kibeere kya kala ki mwene enfuufa yatikaba kajanja olumu tutereezaako awaka walabika bulungi Hajjat ebale kusiima naye awaka ffe tuli balimisa okyolaba ekikyamye tuli basanyufu tuli bamativu muli bamativu ne Katonda kyabawadde ekitiibwa kya Mukama ntuusa nendaba ennyumba ennene Hajjat nga yeva eriyumba enju ya kikazi mama kala singa yali yakisajja yandikomyewa yali badde wandizimbye nga yabayindi kitegeera naye era ndi mumativu Hajjat twali wano soko mbulize kubakola bamadeni alibino mbalamusiza abasebo ne banyabo abalabi ba program eno abawagizi bange abawagizi ba Saimo Hajjat nsanyuse nno okulaba lwe nali wali luli nempuliranga emboozi ya Hajjat kirabika omuntu bwagiwulira abadde omanya abantu tutuka time ensi nekkuba neweena kubaza n'ogamba bulamu buganye nengamba kirabika emboozi ya Hajjat ono singa ngisanga omuntu naddamu n'agiwulira nga ate bwe tukwatako abantu bajja kuyimuka bagende bakole tugenda tandikira wali awantu nga batutuna mu bintu byokola myaka 24 abaana 6 akono wakawulira nnyo nakawulira kuba abaana batandika n'okubala atandika okukubala ne bwe babala sikyalina kyentya kati tukyalina kyotya oli proud of yourself yes manyi nali mpuliriza mwami Lugonvu nange ekyo nali nkimanyi nga nze nti abantu okutya okwogera emyaka gyabwe baba tejija mu bye bakola ki mu bye bakola yes kati natandika nga okweyita omwana omuto so nga ate bakola nti oli muntu mukulu toyina nsonga lwaki obba emyaka nga byokoze bijja mu myaka gyo nga bijja mu myaka gyo kubanga tulina okula tulina okula ate nekirala kyeŋŋamba abantu nti omuntu okubeera n'abaana si kyekitegeeza nti oli mukulu nnyo so eriyo omukulu naye nga talina mwana n'ogwo kati eriyo nze be nakula nabo abansinga obukulu naye nga luusi balina abaana babiri ate nga bato kitegeera kisinziira ku budde na biseera kiba okikoledde
Yes. Ajati nga tudda wali awo tugenda otandikira awo. Ajati tabuwa yekyawadde n'agamba naye kanveerwa akayi. Ndozo yaffe ajati mubimanyi ebimu yava lwakayi. Ndozo wali babiwuliddeko ebyo. Ebyo babimanyi. Babimanyi lwakayi bikoze bitya. Lwekyawa n'ogamba nnyingidde site. Okujjako kye nnyinza obbagamba n'abali mu kyalo. Kine mu kyalo osobola okukolerayo. Kubanga nze mu kyalo nakola buli kimu. Mu kyalo nasiika muwogo. Nasiika paani neetika emmwanyi nga nzisuubula okitegeera ti buli muntu w'oli osobola okubeerawo n'oyiyizaawo obulamu buli muntu w'oli so nze neekyawadde okuva mu kyalo naye okuviirayo ddala navaayo 2.5 okusimbulirayo ddala ne ngamba nvudde mu kyalo nga sirina nagwe nsiibudde wadde maama wange kuba tewali muntu n'omwampagira okujjako nagamba abaana bange ngenze Kampala jakudamba none tubeere Kampala nga bumama ne busebo okuleseeyo so ne tukaabamu awo katono ne tusangula amaziga katwolonga omuntu yenna yene Kampala olwo obwongo bufokasinze kwani gwe busangayo obwongo bwali tebutunulidde kwani gwe nsangayo naye kye nali manyi nti emikisa 99 giri mu kibuga mu kyalo waliyo omukisa gumu okitegeera n'ekirala nali eri muyenga nga nyimiridde ku kubo nendaba omukazi ng'avuga mu mmotoka nenzizaayo eri waffe akatambi nga tewaliyo omukazi n'ogu abama tebavuga ku ggaali ne nga nsigenda avuga mu mmotoka mu kyalo kuba siraawo omukazi n'omukyalo alina mu mmotoka ebyo byonna byonna byampaliriza oyengera ekibuga n'ogamba naye kangende nabeere ng'omukyalo oli nte nvuga emmotoka nteekemu maama wange taata wange tekemu abaana bange nga bagenda ku ssomero kitegeera ebyo bye byandi mu mutwe naye nga simanyi nti kale bisoboka obuwomi bw'emboozi eno ebimu ebirooto tubirabako kyova tujja tulina before ne after ajja olunaku lwosooka okugula emmotoka mama amutuuzaamu maama yali mu kyalo naye namukubira essimu nga njiguze waliwo sisita wange mukulu wange baba nasaza ne tugenda ne tugigula ne mu bondi nakaabirayo kaali ka spasio nali ngenda kugula nkadde mukwano gwange mama Tifa nangamba togula mmotoka nkadde ne tugenda mu bondi yes ne tugula ka spasio ne tukaleta nga nkyabeera wali mu kisingiri sinaba nakujja wano waitawo wiikemu nenkavuga nengenda mu kyalo nga ne taata gyali wiikemu aja toba oyiga mangu emmotoka sinze nagivuga kugituusa mu kyalo naye nali ngizeemu akatini emmotoka yatisi nze nange nali nakafuna emmotoka ati sinagirinnyamu netambula nenyandipuleki kitegeera nagirinnyamu lwakuba waayitawo ng'omwezi naye nagitomeza olutomeza ate awo oba oyize ate nayiga nenfunamu ate awo okutya era kati sivuga nnyo nvugamu eyo ebbalibbali eyo nvuga naye nga si nnyo nga bwomanyi nga olaba abakazi abavuga so waayitawo wiiki emu ne tugenda mu kyalo maama olwo mwamutegeezezza tetamanyi tayinza obutamanya naawe essanyu eryo twala tumukubeko ekyatamanyi anze obugumikiza saabufuna obwa surprise emmotoka yali erina okufuna omukisa kwolwo ku ssimu tutuuse ewaka maama alengedde omwana azze mu spasio enduulu essanyu ekuweebwa mu kifuba tegasobola kunnyonnyola okujjako nze yakirimu nze akola ki wali okimanyi nze nnyinza okkiddukira n'okitegeera ekyo n'omanyi katonda akinkoledde yes mukama n'akinkolera byonna byonna mukama byatukoledde si magezi gaffe olabirawo ng'akikukoledde butereevu ng'okituuseeko ate twogere ku ekyali mu bwongo bwo ng'omuntu nga okuba pulaani ya wano ey'ennyumba kyekyali mu bwongo bwajja tyekijjudde omanyi buli omuntu aba n'ekintu kyagamba njagala nzima ennyumba efaanagana bweti erina obbaamu bwekiti ennyumba eyange erina obbaamu ne kino wano kakati nno nze nali simanyi nti omuntu asobola n'okuzimba enju naye bwe nazitandika ey'omukyalo boyizikota nenzimala netoyo eri maama wange neŋŋamba omuntu asobola okuzimba ennyumba wasookera ya mukyalo nasookera za mukyalo kati awo ekyokuzimba enju nekinzijira
na mama Tifa mukwano gwange nnyo yali mugezi wange nnyo ebiseera ebyo yampabulanga nnyo nanfunira architecture bwe bamuyita abakubi ba plan ne tujja wano ne tumuleeta n'atunulira waliwo enju nga ntono nga kuliko buno obuntu bwe butyo buno obungi ennyo bw'ennyumba buli ku nyumba nyingi nnyo buno bushedi bwe butyo ejja neeta kashedi akasooloba mu maaso akabi naye nga sikaagala wera okalabye ennyo yes nze nsobola okulaba ekintu ekirungi Saimu official twatawanyiziddwamu enkuba nga tukyegenda maaso n'emboozi yaffe ne Hajjat Stabua kati bw'owuliramu engeri y'akasawundi akatali kalungi ojja tugumiikiriza naye ate Hajjat atuwadde obudde bwe twagala tukozese ate obulungi Hajjat obadde okyannyumiza architecture gija wano nagitunulira ne mbuuza tuyinza tukyusa tutya enju eno akisaakubuuzizza kali akasooka wakaguliramu oba nakagulirawo baali bagizimbyeko nga tebannasereka naye nga bataddeyo buliti waggulu ne mugamba kano sikaagala njagala kati gwenga gwe tusaagala naye mu kifaananyi mu bwongo mulimu ki nze nali mmaze okuba eno gundi nga bwolaba eno shed nga njagala egaziwe then nemugamba tufune engeri gye tukiyiyamu ekyomukisa omulungi naye yali musajja mugezi bwe naleeta ekyo ekirowoozo naye ye n'ayongerako ate amagezi amaki omaze omuganze kashedi kali akakunukidde sikaagala yes sikaagala kati ne tulowooza ku kino twalowooleza wamu naye ye nga yansingawo amagezi engeri gisobola okuguka obulungi yes ne tugikyusa kiki ekirala okuleka kashedi kye wali oyayana okuva mu makago nga bakyo kino kirina okubeera mu nnyumba yange kye nali njayana nali njagala nnyo okubeera n'ebisenge ebigazi kinaabira ekigazi tewali nnyo ekyamaanyi era ngaomuntu byoyayanira okubeera mu nju kumalaza tufunyemu eno ennyumba eno Hajjat ebimu ku byakola babulima tebabulunda urban farming ekirowoozo kino kivaawo nawulira ku muntu ng'ayogera ku radio ng'ayogera nti tulima obutiko ku CBS program yali ku CBS n'agaba enamba ya simu neŋŋendayo n'ekyomukisa omubi yali tabirina yabyogera ku radio naye nga tabirina yambikula amaaso kati bwe nali mu supermarket nensangayo nga babupakinze nembugula nga kuliko enamba ya simu kati ate eyo gye nagenda nebakusomesa natwalayo muwala wange n'abisoma bintu byakusoma bino ssebo byabasoma kati njagala kubuuza kiki ekyasingira ddala okuleeta okupikinga interest mu butiko buno nawulira nga nkyagadde naye n'okusingira ddala okolera awaka saagala kubeera na kifo nga sina kyenkikoleramu n'abantu bafuula bize ekyo kyekya mu kiseera kya covid kyali kiseera kya covid awo mukama ndoze waliwo ebintu byakola nga alina kyakuleetera kuba covid weyajjira bwati nga twakatandika tugenda kujja tukozesa shedi eno tulemegenda mu nkuba nga nebuni bwetugula lolesi ogenda tulengereza mabbali wali tulina n'ebyo bye nalabye ebipipa bye nalengedde banna kati kiri kibwaguuga kikola ki ekyo kifumba gardens obutiko kiri kali tufumbiramu nsiko naye saatandika nakiri natandika nekisepiki nga kifumba gardens nga 5 okitegeera kati ekyo kifumba ennimiro nga 500 ekyo kati kambuze garden zo manyi nti no wenfuna ensigo kuba abatera okukola omulimu ogwo bagala ne bagula ensigo ne bazikozesa kati naawe osuubuza ensigo ensigo nazo nzitunda byonna twabiyiga twabisoma kati obutiko obuli ready buno buli ready for consumption buno buno buli ready buno buwedde just zino njagadde kulaga ne tulinayo ensawo zaffe nga zizeeyo mu store kati buno obuli abwabinyeebwa kyonna kyoyagala tupakinga bwe tuti ako kaba ka 15 lwakuba kano katooleko ne kaba kajjudde bulungi ka 15
nenga tupakinga bwe tutyo kuliko Stana mushroom growers. Kati bw'omala okukola bw'oti n'ogenda no distributing awo. Yes. Nentwala mu supermarket. N'ababwetaaga wano. Consumption yabwe eri ekyo. Consumption otegeeza kyogera Oluganda. Abantu babutwa. Aja takokoze kaaki. Abantu babutwala batya. Twakyosese. Okubutwala. Like babugula batya abantu babugulira ddala. Ababumanyi. Just bubulamu bantu abamu tebabimanyi ne buli akategeera. Kubanga obutikonva buwoma butandikira ku sente ntono n'obw'olukumi we buli ngenda bukulaga. Enva z'omuntu okuviira ddala wansi ate era n'omuntu omugagga bonna bonna babwetaaga abagagga ate bo babugula nnyo kubanga ddagala. Kale kusema official ndoza tujja aja tungatwa tujja kuwambukirako ku farm katono siwe kiri tubenga ne waka ne powder tulage ku powder bannaye nkube inige je kutemu ekintu kyaffe ne kale kusema official ensonga tulese interview eno kuyamba ko wali omwana ali eyo bane njagala kukomawo nesime batandikira abana batandise boutique ne zibasala then tuina powder wemmere no wachayi kano ko tukapakinga bwe katika mtwalo kano ka mtwalo kati ono powder wachi wa mmere wammere wachayi chechi bya ukanira wa era nawe bobo bikozesa obiwulira kusinzira ku bye tuteekamu tekinike esigala ku mukozi tukwongerako omutindo twongerako omutindo so nekirala abalimi abali eyo akaveera kano kanka bagambe si kaveera buveera nga bwokalaba muno bwe tupakinga njagala abalimi bakimanye eriyo buno buveera mwe tulina otereka ebirime okitegeera kano ebirime kibeeramu ne bwe giba myaka 10 nekitayononeka nga totaddeemu ddagala so ate eri mukyalo twateekangamu eddagala ate nga nakyo kiba kitta omutindo kati abalimi akaveera kano mukayige oba bijanjalo oba kasooli kyesitegedde ajati akaveera azini kaveera polythene oba ekika kyakaveera kino kano si buli kaveera kano abakaagala nze bajja kunkubira kakole ki era n'akaveera ajati gwakaleeta sinze nkaleeta naye mmanyi gye kali naye njagala bakayige jangolaga akaveera kana ajati kagamba tebakamanyi nakuba nange nalisikamu kagumu bulungi kitegeeza waliyo n'abalala batakola kasanga omuzadde alina omwana afuka akateeka ku buli kagumu kano simanyi kye bateekamu nange naye nga kakolebwa nga kakuuma birime obutafa butagenda mu buwuka okitegeera ekifo ky'okuteekamu eddagala mu birime by'olimye ofunayo akaveera nga kano tekasuka mutwalo kano koolaba kano noteekamu ebirime byo n'obiteeka mu kakutiya akalala n'otereka bulungi n'owa kasooli n'owa biki byonna buli kimu buli kirime ajja kati omuntu ng'ayagala oyingira bizinensi eno briefly oyinza omubayira nti omwezi ayinza okukola sente meka singa basobola okukungula kati gambe ekisawo kino bwekiti ekisawo kino bwekiti kati kino ekisawo kirimu ng'emiliyoni kino okitegedde kirimu kiro nyingi kirimu kiro nga 25 kiro y'obutiko enkalu eri ku mitwalo omuntu ng'akusedde nnyo mitwalo 5 nesobola ogenda mu mitwalo 10 oba 8 oba 7 oba 12 okusinzira nga bw'oba ojawuziza yawuzizaamu okitegedde so kiri kyogambye nti omuntu asuubira sente mmeka kisuubira ku sente zo capital wo capital yenna atandika ne bw'oba n'emitwalo 10 otandika okulima obutiko kale tugenda kuva wano ewaka kuba ndowooza ebyewaka bye tutasobodde kufuna enkuba ebitulemesezza naye ndowooza segment eno ey'obutiko ogiyizeemu kyangu kyakulima bikizibu ki pati kyesinga obuzibu mu kulima obutiko okutandikira ddala okubifumba kati nga nze bwe mbifumba bizibu omuntu muwa amagezi nga teyetegese bulungi atandike nakugula gardens eziwedde okutegeka kuba nazo tuzirina garden ya 13 ezo buli garden
ya omuntu nga teyetegese bulungi simuwagira kutandika kufumba kola kibi bitwala ssente bitwala obudde birimu obuzibu bifuna infection bizinza okufaako obutiko kiringa bolabo abaluza obukoko nabyo birina obulamu bwabyo naye ekirungi kya gadeni eweddeyo enjawulo gyerina ku nkoko yo eba yakufukirira bufukirizi kitegeera kufukira jasi nakulabirira nakunoga butiko yo eba tekyafudde kati omuntu mba muwagira agule gadeni ewedde okutegeka kubanga yo eba namunge yetutegedde nti namu tekyafa omuntu ng'anaalima bulungi akatiko yeetaga gadeni nga mmeka sente zonna zitandika naye gyokoma okuba n'ekingi gyokoma okufuna sente kitegeera naye nga oba tolina sente n'emitwalo 10 otandika nagyo naye nga kyalibadde kirungi ogule bingi ofune sente nyingi oba miliyoni meka oba meka okitegeera kati ate bwe nnima wali abagamba nti gwe lima jangu onguze nze neefunira abagula ekyo kiri kitya ekyo nakyo nga nze ngulako nakyo ndi mukirowoozaako ya ngenda tandika obubagulako mu maaso nkyagala kale kusema official awo ogenda okukwatiramu ate tugenda ba tweyongerako newafa waddako tulina haja tyono nzikiriza nti we tunaamuteera ng'obulamu bwo tebusigadde kyekimu nga buvuddeko ko woolowoleza ebintu ng'oyongeddeyo tova kusema official gye tufumbira mu kiri ekipipa kye twalabi wali kyetufumba naye eri tekiba kyeru bwe kiti wano tuba tukisizeemu ensigo nga kikuze kireeta n'obutiko nja kulaga ekitali kisigemu butiko bwe kibeera kati eno gadeni ekuze ereeta obutiko yeeno neetaaga kuyambira ddala obedda mmanyi bw'ofumba eri noteeka mu kiveera ng'ojja otuuza ano nga bwo obutiko bumera ng'osigamu ensigo kye tuyita ensigo kati wano yeeno gadeni ennimiro eteredde etandise okumera obutiko yeeno kati olajja kubuuza ekitawanya okufumba eno gadeni lwaki ettaka lyetufumbye eri yonna lyetufumbye tetulyala bwazi wansi netukolamu netuyiwamu ensigo netugenda mu maaso ttaka tufumba cotton huskis nga bwolaba nti obukuta bw'emmwanyi kati obukuta bwa cotton bwe tukolamu zino ennimiro okitegeera olufukirira gadeni ziri lufukirira gadeni kitegeeza nti obutiko bwetaaga amazzi buli kaseera bwetaaga amazzi then jankulaga ekyo tuyita ennimiro etaliimu butiko eno gye tugenda ye incubator gye tuteeka gadeni ento eno tulyayo kuwalampayo obedda kyenyagala obuuzi obedda mpulira obukubagana eno kati kotoni emaze okufumbibwa yono gwosigira wano okitegedde amacupa galimu nsigo eriwo ecupa erimu ensigo zo zino zennimiro zetusize nga bwoziraba zino zimaze ennaku oziraba zitandise okukula oziraba kati okukula tulabira ku ki kati ensigo giraba kino kye tuyita ensigo kye naye ffe tugikola n'ensigo nayo gwagikola kati ensigo giraba etambula yino ogirabye wali kye bali mukola bali mu kusiga mu gadeni eziwedde okusinga awo bali mu kusiga so zino gadeni zonna olwedde ziwedde okusiga zino ziraba we zimala okukula nga tuzitwala wali nga tuzitwala eri mu faamu eri yennimiro okitegeera kati kyeza bano abaami omulimu gwe bulina kujja kusiga kuba kusiga oba kufumba oba kutabula kotoni bingi biwanvu oba olujja nembikusomesa ate biri ziri zikuze ziri zikuze kati zino tugambye nti omuntu ajja n'akigula kati zino ze zituusa otutunda zino otwala butwazi nnimiro n'ogiteekawo ogitadde netandika okuteekako obutiko okitegeera buli nnimiro ya 3,000 ey'obutiko kye tuyite ennimiro y'obutiko eyo gadeni eyo ewedde eri
eri successful ebeera bweti ebeera ya white yene ekuze obulungi yeah. kati ebyeru giba mitunsi tubandi buba butiko yensigo gye tuteekamu era bwe kiggwamu obutiko kiddayo ne kifuuka black kati eno eba egaanye eno nabyo olumu bigaana bibeera ne infection olumu nabyo birwala kale kakati ndowooza atulaba enkuba etutataganyiza naye ndowooza aja tujja munoonya lulala ku birala tufundikire emboozi yaffe esoose ey'emirimu gya Hajjati Stabwa naye nze ndowooza olina ekyokuyigamu kyofunyeemu kyamaanyi eno nnimiro ya butiko kyokka nga akugambye urban farming kyokka nga ate akugambye yatandika mu covid naye bw'owulira engeri gy'abinyumyamu oyinza olowooza abikoze eki abiruddemu Hajjati kati nga tumaliriza tuliddamu ne tukunoonya olala ogenda okola ebirala mu bulamu bw'engeri gy'obadde nga obeeramu mu bulamu nalaba wali onyumyako twamalako n'ebiseera twabeerako n'ekaseera nga tetulina kyakulya mu bintu biki ebisingira ddala okukusindiikiriza okukola ng'oli mu kukola by'okola kufuna sente ate waliwo ekirala kufuna kasente yes nomuntu ayinza okugamba olina ez'obuyimbi oba oli twaze wanoza bakakubira amasimu ngambe kabagala mikolo oli agamba omuntu oba olina sente zo ng'emikolo ate nga bakusasula bulungi kisigala nga kikusindiikiriza okubeera nga ogamba wano tekanyongere okuyimba si mulimu okuyimba bakiyita omulimu omulwadde okitegeera okuyimba mulimu mulwadde nze bwe ndwala ne bwe mba njagala ntya mu nsi yonna yonna waliyo Stabwa Natoolo omu ekitegeera kitegeeza bwe mba nalwadde nga waliyo omukolo nga banguze mba sigenda kuyimba so bwe mba nalwadde wano abaana basigala baddukanya ki bizinesi Stana Medical Center siriyo naye gye bali abasawo bakola ne Stana Mental Works wali abaana gye bali mu kwokya byuma okitegeera so kitegeeza okuyimba si mulimu baguyita omulimu omulwadde kyova olaba nti nyina okukola emirimu emirala kino kinyonyola ensonga lwaki Hajjati twamulaba nako nga alina waagenze eggulu oba nakaseka oba wantu wonna because yali alina emirimu gye gyakola sitegere kyobuuziza mu biseera twali mu covid wano abamu tubala bagenze eggulu bane tuyambeko ku kino ne kino tulina bwe twakulaba saagendayo naye sente nali nzaagala naye kati nali busy already nali nyina buno obutiko n'eddwaliro lyaliwo eriri nali nyina n'ennimiro zange mu kyalo naye wadde nali mbirina naye nga sente ezo nali nzaagala naye nga obudde obugendayo otuula eyo okugendayo ne batufuulanga ebisirusirwe okitegeera ne tubeeranga ebiwojjolo abantu abo bajooga n'akantu ke nnayagala mu bye wakola abaana abasinga banalaba basatu sofa bali mu layini ya medicine basatu njigidde bubi waliwo yagamba eby'omusaayi ono yagraduatinga yagraduatinga akebera era naye ali mu byabusawo oyo musawo oinfluencinga abaana be basoma basobole okutuulamu ebyo byotegese butereevu tulina otandikawo bizinesi abaana baleke kunoonya mirimu ekitegeera kuba kati nze muwala wange oli ali ku certificate era bw'avaayo agenda ku ddwaliro n'abeera ng'akola nga bamuwaayo ku kasente okitegeera Shakira yamala senior 6 diploma y'ebyo ebya imaging natandika okukola tewali budde obudde mwana wanaasomera zimanya genda womaleko tetulina omwana omusindika agenda asoma ekyo gwe kyowulira kyolinamu obwetaavu yes ye kyasobola sinze kyenyinamu bwetaavu ye kyasobola nenjagala kitandika omuyamba bukyali akikuliremu aleke kunoonya kugenda kusoma kumala atagenda anoonye experience kitegeera obwo nabo bubeera budde bungi abaana bamala osoma emakerere naye nga kyasomye tamanyi nakikola osobola okulaba omuntu nga yasoma ekintu naye nga takimanyi kati nze Shakira omusanga eri Kampala hospital ng'ali mu ezo CT scan simanya biki akebera bwongo ekitegeera nti akikuliramu Salimoyo wa certificate omusanga ne ba doctor oba bagenze kulongosa muntu naye nga yeetala olaba mutwala n'ekawempe eri kiruddu olaba nti omwana akula ali mu kintu
mpaka wanagendera ku medicine ne bwe agamba nti amaze certificate tagenda kusula njala naye omwana n'amala kusoma ate n'atandika n'amala senior 6 n'omubuuza wasoma ki ng'ate mbw anoonya kyakusoma omanyi kyekitegeeza ekyo ng'omuntu amaze senior 6 naye nga talina kye yasomye ate kati ngenda kunoonya kye ngenda okukola okusoma kye ngenda okukola nze ndaba nze oba nze lwakuba saasoma ate nga tumaliriza bintu ki by'obeera n'ogamba nti nejjusa mu bulamu olina kyewejjusa mu bulamu kyonna mu bulamu obwo okujjako sejjusa naye mpulira bubi nti saasoma naye sejjusa kubanga saagana bugaanyi okitegeera challenge kijotera okufuna yeetaaga ebitabo n'ogamba ne bano abaana ku baana bange sirina challenge kubanga byenjagala mbimanyi naye mu bantu waliwo byendaba nenga singa nasoma baali ndabi nenga singa nasoma wano baalifudde bufi naye alhamdulillah kubanga nkozesa abaasoma nakyo mukama nkimwebaliza katonda bwati bwakola ebintu nti asobola okuyisa wano n'omulala n'amwikola ki n'amuyisa wano singa ffenna bye twali twagala nga bye tufuna singa tewali muntu akozesa munne okitegeera njagala obeeka obugambo bw'osibiira abaana abali eyo abakyala nga ggwe ali eyo awulira agamba nayinza okuba ali mu relationship yamukyankalanya yeevuma musajja kuva we baayawukana baga ebigambo by'omusibi abakyala buli lunaku nkyogera omusajja oyo gw'olina talina bwakuyita okitegeera kibagatta laavu si mwana wa kitaawo si mwana wa nnyoko si muganda wo ekibagatta laavu so obulamu busigala bubwo ekyokubeera nti oli mukyala mufumule kitegeeza nti obulamu bwo bwonna bwonna bukoze eki buwa omusajja oweregane n'okwerekerayo sobeerako nebyolowooza ebibyo ng'omuntu ate n'abasajja baagala abantu bakola ki bakozi babongerako n'ebyo byokukaabe kukolimakolima tulekere okukolimakolima omusajja oba takuyambye ku baana naawe beerawo nga maama ate kati tunaabeerawo tukaabe empaka ddi kuba abasajja tebakyalina buvunaanyizibwa ku 10 kuliko abasajja nga 5 maama omwendo ogusaze ennyaka naawe nedda kale atist babeere mu 5 tekisoboka bwe kiba ekinene nnyo 10 omusajja ayimiridde nti wa buvunaanyizibwa asobola okukola buli kimu ng'omusajja ku 10 kuliko abasajja 10 oba 7 kakati tukaabe tukomewa tewali budde bwa kaaba tutandike tukolerera abaana baffe ate n'abaana baffe mutuyambe mumanye ennaku yaffe mutuwulirize mubeere baana balungi obulamu busigala bwaffe ebbanga lyomala ng'otegera obulamu buba bubwo yes ate n'abasajja muleke kutuzaalazaala mu baana b'abandi mubeere nga temukyalina buvunaanyizibwa wadde n'akamu bw'oba toyagala buvunaanyizibwa by'okuzaala biveeko muve ku bakazi muve ku baana b'abantu lekerawo okozesa abaana b'abantu ne babonaabona n'abaana bammwe ate bwe tutuuka mbusimanya graduation gwebale nnyo ate bwe tutuuka simanya omwana agenda ne batondowala nze mundeke kunjogeza bigambo bingi musaayi byebiki musaayi kisinga okuza omwana okuva lwavudde mu buto mpaka tuleme kwagala bimuli tulabire okuva ebitiibwa bibeera bikolwa si kukola ki kusiba mpale na kujagalaza birevu simanyi njogedde assalamu alaikum Mpozi ekisooka bw'ogikubira ku biriro yinza obutayiga ebyokuyiga bitono nnyo mu bantu eno waffe gye tuwangaye kati abantu balina ebyokuyiga beetaaga n'obawa obudde tukatukkirize mukama nti alituwaayo obudde obulala ne tuyita mbira nanjagadde okgenda ku sitana kagundi ku sitana medical center step ku step anayo tumanye ebyeri side zeeyo hajja kati ku nsonga y'obutiko ayagala okugula ayagala okukola ki we tuba tumuyambira ng'omaliriza just kubawa namba ya simu 0701 76 8416 0701 76 84 16 kino nkiddamu ngamba abakyala n'omutwalo gumu gutandika nze byonna nabikola saimo ogenda n'ogula hafu y'obusera oba kwota ne kwota ya sukaali n'otandika ofumba obusera nga oyiyeemu amata byonna nabikola
muleke okukaaba okitegeera muleke okusaba abantu school fees omutagenda kuwa school fees buli lunaku naye wanze waliwo omuntu ayinza okukubira simu nange omwana wange tasoma neŋŋamba kale laba ono nze nange nkubidde simu sikumanyi sikuwuliranga nako nsaba nyambeyo school fees mpaka ddi tandika n'akatono k'olinaawo nawe weebeezeewo webale nnyo tuleke okukaaba abasajja si baganda baffe laavu yeetugatta bw'obulaba takyakwagala muleke obulamu bugende mu maaso beera wooli ng'okimanyi nti omusajja si muganda wo talina bwakuyita waddembe okukukyawa tetulina kwesiba ku bantu okujjako kitali ekyo ebyokuzaala tubiveeko n'ebyokufumbirwa mpozi tubireke ate nga tulina ofumbira tulina okuzaala naye fumbira omuntu ng'okimanyi tolina bw'omuyita saawa yonna yonna asobola okukuleka asobola okukukyawa naye ate obulamu bulina okola ki bulina okweyongerayo so muyige okukola nze ebutiko weebiri bizinensi ya muntu wa wansi atandikira ddala n'omuntu alina sente ze sobola otandika ne bwe giba 10,000 nobeera nga waakiri osobola okufunayo 1,000 buli lunaku yes omuntu afuna nno 1,000 mu Uganda oba oweza 7,000 buli wiiki gye 14 gye 28 omirimu ogw'emitwalo 28 omwezi omuntu afuna 3 omwezi ekitono ennyo aba ali ku level ya certificate yes mwebale nnyo basebo ne bannyabo kundaba n'okulaba programu eno mwongere okugiraba musubscribing mulaikinge musharinge nange munoonyeeko Facebook gyendi ne ku YouTube kwoli aja nina obuzibu bw'emiziki wamwe anti improducinga tukyakyanki naye ku online omunoonyayo nga tomulaba gyali twala eri sayimo nze ndi wa.com mutabanyi wange asoma IT wali ku Uptake naja omanyi nti wetaaga kulabako ng'oli out n'abaana kuba omanyi nti abaana lyeggulu lyo yes lyeggulu lyange lyesijje buli kimu kyange ndi proud sina na bwe nyinza kwogera ate abaana bansanyusiza alhamdulillah kyova olangamba abawala muzaale mu budde obutuufu yo nayo nsonga omanyi waliwo abaganya okuzaala mbu bakyali balungi bakyanyirira muzaale abantu bonna bonna babaagala lwakuba mulabika bulungi mu myaka ng'etaano mugenda kuba mufuuse nga nze bwe mundaba okitegeera naye nze kati nze nfaayo ki baana 6 odda buto ate emirimu gitambula tolina nzira buto sifaayo basize buto bagibe Kampala abeekaza olibo ojja mulaba sifuddeeyo banzira buto basidda buto gamba salamu abeekwaja olindeko nze male gamba abawala mugenda kukaddibwa ne boona abatozadde ogenda kukaddibwa nga obukadde bukusale nga tobukozesezza tokozeseza myaka gyo oli mu myaka 28 tonnazaala olinda ki mulinda ki muzaale oba buli obuyaye bw'abasajja jati bwoyogeddeko bwe batya anti bazaale nga bakimanyi nti abaana baabwe zaala omwana wo ng'okimanyi wuwo n'abaana bafune ku ssanyu ne mama waabwe kitegeera kuba tetugenda kuwanga ne maama omukadde tanyuma mwana akuyite jjajja naye sayima tonjogeza nnyo saba oli kunjogeza binaasukka omwana agambe ono jjajja maama ng'abuzaabuza tutange okuyomba ne bamaama muyita jjajjaayo ng'otuuse ne mu myaka gy'entondo kitegeera emyaka gyakubeera n'abazzukulu ate otandika kuzaala yaja tusabwa tufunye nnofe olunaku olulungi tufe ne Lawrence tuyigidde ddala era bushoti ngenda kuleeta ngule garden eri mitwale mama alimu obutiko ntwale mama alimu obutiko shortly kale mubeere bulungi next time tufunye omukisa era tujja bbira bandabye nga tulina concentratinga ku kimu tukijjeyo amakulu gajo mubeere bulungi mweraba